Ekigaluza ow'engombe ng'ate owakyobinda amuli bubi. Bannange ekitwala omwaka ewala ebeera nkuba kubula naye ate era n'ekirebeza empina gabeera mazina ga mudondo. Bassebo ne bannyabo w'osula olumu obalawo enkumbi yalusula mugugu ate era nange sisobola kweguluma nga bijanjaalo gw'ate bisula byewuuba ng'enkumbi yabirima esula ku ttaka. Nabagamba nti entate zaalwangako minywanyi amakondeere bagafuuyira sseguku ng'enkumbi yagalima bakweka. Abakulu n'abakulu tebeereekaanira oba oliawo singa Namasole ayitiriza mulere. Mutya nno bassebo ne bannyabo, nze Kanoonya Juma omulangira w'e Bukerekere n'eddira emmamba Kakobozi akabbiro Gongolo Nakawuka ate omusomesa ow'ekyasa ku mutimbagano. Nze nakuwandiikira ekitabo ekiyitibwa Entabiro y'Oluganda olw'edda ekigula emitwalo 600. Naye olwaleero ennaku z'omwezi ziri 10 olunaku lwa Mukasa lwakusatu omwezi si mulala mwezi gwa Ntenvu ate omwaka 2025 omwezi ogwa Ntenvu ye Desemba omwaka 2025 nnaku z'omwezi 10 olunaku lwa Mukasa lwakusatu. Bassebo ne bannyabo nze azegawanya ng'ebisesemye omanyi ogezaako okubitangira ate biyita myaganya gya ngalo. Njagala okubanjulira naddala enteekateeka y'ekyoto ky'abasalaziba egenda okubeera ku Sampolo Hotel Erungujja Kitunzi okuyingira abato omutwalo gwa Uganda mulamba ate abakulu emitwalo 2. Naawe eyeetaaga emmeeza ojja kuyita ku nnamba yange ey'essimu eri 075 ate naawe ayagala okusoma ku kitabo kye nawandiika eky'entabiro y'Oluganda olw'edda era ojja kuyita ku nnamba yange ey'essimu eri 075 ekitabo kigula emitwalo gya Uganda 600. Bassebo ne bannyabo omukulu Musibbo Sajjofule andi wano ku Lugugumbuli era kamuweerere okufaananako omuyizzi nga bw'aweerera enkobeera ku muyiggo. Mwattu Lumonda awubiranga alabye mwannyina ddala era bulijjo ng'oli bwe yagamba nti omuto anajoga omukulu amudiza katwe kankeje. Kituufu. Bw'onkoze bulungi tofaananyeeko ng'oyo kubanga bw'onkyayira ku nsiko ng'omuyizzi ate obeera ozizza bigenda mawuba bye yaddiza ebusunju era kwe kutamba amagero nga tadde ekisa obusungu oba embujjo ku mumwa. Mu mbeera eyo nno njagala okwebaza bonna abalindirira akanyomero kano kubanga nako twakatuuma lindirira ekyoto ky'abasalaziba nga 21 omwezi ogwa Ntenvu guno gwennyini omwaka 2025 olwaleero olunaku lwakusatu kubanga ate era ekinene kigenda na nduulu byakulya kubula munnange amaaso tegakyawa luwombo naye twajja na byaffe eriiso lijja na bukwina bwalyo ate era byakulya kubula byebiyisa mwannyoko omugenyi ate amaaso g'enjala gatuukira mu lusuku. Naye era teweerabira nti sitakulya kyankya nale mu lusuku mulimu omuso. Nze Munabusiro Saava Bosa Musisi nseregganyikawo nawo osengule 1222 omulasange era nga nakuwandiikira ebitabo byogenda okwegulira ku ngenda ku z'omwezi 21 ogw'e12 ng'ozze wano ku kyoto ky'abasalaziba nga bwe tubakoola tubayita bannange mwenna abalanizi b'olulimi Oluganda ku luno muggweeyo. Ebintu ebirala nga biwagirwa abayimbi nga bawagirwa bakomediani nga bawagirwa badiikuula ze bayita badiikuula nga bawagirwa kati n'emisomo gy'Oluganda ku luno kagiwagirweko abantu abafaayo era ab'ensonga. Manyi temuli bangi naye ate muli bansonga mu abanajja. Ogenda kuyita ku 078 okumanya ebisingawo ku nteekateeka eyo mpozi n'okwefunira ebitabo bye nawandiika omuli enjogera z'Abaganda n'engero ensonga emubuziba 600 Bassekabaka b'ensimu wa 300 ne bino byolaba wano olulasangerwa 10 effumbekero ly'ebisoko bya Ssengule 2022 kya 300 waliwo ne olulimi Oluganda n'ebigunjiddwa ku mulembe Mutebi ogwokubiri kya 300 byonna ku 25 awo yitira ku 078 n'omanya enteekateeka yonna obifunye otya ate ozza otya ku nteekateeka eno eya ekyoto ky'abasalaziba. Naye mu kanyomero kaffe kano lindirira olunaku luno nga bw'otutegeeza nti ennaku z'omwezi meka 10 ziri 10 olunaku lwa Mukasa lwakusatu omwezi Ntenvu Desemba omwaka 2025. Obadde okimanyi nti nno mu biweebwayo nga amakula eri Lubaale embizzi tetwalibwa, embizzi tebagyebagajja era kabeere Lubaale tasobola kugisaba tekibangawo nawulya mbu teyingira na mu ssabo embizzi teyingira mu ssabo ate n'agiridde mbu tayingirayo
kobere ng'oginde toyingirayo. Era abantu abo abasamirira lubaale waabwe ng'oli abadde aliko lubaale amutemba ku jjuba gwasamirira ddala nga kituufu musamirira embizzi tagirya. Omusamize talya mbizi. Tebagirya. Weewaawo ekyo nakyo kiyize. Naddala singa aba agendako mu mbuga akyekuuma nnyo. Era bw'aba agirya ayinza okugirya mu bino bye batambula naye okugirya nga ali mu mbuga ekyo kimenya mateeka mu busamize. Embizzi tetwalibwa ng'amakula mu ssabo, teyingira ssabo, y'ensolo eyo gye bayita embizzi. Bino n'ebirala mu kyoto ky'abasalazi bange. Ennaku z'omwezi 21 omwezi ogwa Desemba omwaka 2025. Tosubwa.